Mwebale mwena abagenda maaso n'okubanga mugoberera bye tuteeka ku channel yaffe eno Kakos Facts 256. Nyine ekipya kyengenda okubanga mbanjulira maaso awo gye bujja. Tulina aba presenter abawala abagenda okubanga bakuweereza program ez'enjawulo ku YouTube channel yaffe eno. Nze oyinza okuba tojjanga kuddamu kumpulira oba bo bennyini okubanga obawulira okusinga nze. Naye leero ndeese omwana w'obuwala bamuyita Recho Rey. Abasinga obungi muyinza okubanga mwamumanyira mu ntale ezaaliwo ku luyimba luli olwa Who is Who, barapa bwe bali ab'amaanyi ennyo abeevumanga mwamu n'okweyogerera ebisongovu nga bayita mu nnyimba. Twafunamu omwana w'obuwala omu eyajja n'akuba style yemu nga bafefe busi, ba the agent, gravity, bwe bityo n'atandika okukwasaganya embeera paka kati. Alina n'akayimba akalungi ne Winnie Nwagi ke baakola awo bw'ogaana. Okuva olwo tubadde tuzze tumuteekako amaaso paka kati we yatuukidde ne baba nga baafunye okwawukana ne manager we abadde amukwasaganya, omwami gwe bayita Arnold Sempijja w'abasinga obungi gwamanyi nga Apple. Babadde babakwasaganya omuziki mpola mpola mu one ticket management. Naye omuwala yavuddeyo n'ategeeza nga bwe baayawukanye, naye nga kigambibwa nti wabaddewo obutawuliziganya kuva COVID ono bwe yajja n'ebirala bingi ebibadde bijja nga byogerwa. Omulenzi agamba yalibanga agenda kutandika kola business ndala, naye nze kye nazudde kiyinza okuba nti waliwo ekintu ekyekusise munda kye batayagala kugamba ffe bannamawulire nga kye kyabaawudde, kubanga ebyawula abantu bitera okubeera ebyenjawulo naye era nga ebyawula abayimbi bitera okubeera ku ssente. Mukyajjukira B2C bwe bayawukana ne manager waabwe and events, era nabo byava ku ssente. Mujjukira John Black we yayawukana ne management ye, era nabo byali bya ssente okukakana nga YouTube channel bagitutte, social media platforms zezo nabazitutte, era bya ssente. Tetumanyi naye bw'owulira manager omukazi omuyimbi omukazi nga yawukanye ne manager omusajja, tomanya oba yamusabye ebintu n'abigaanira oba embeera eyinza okuba yatabuseemu. Tujja kwongera okulaba naye kiyinza okwenyamiza kyekyokubanga abayimbi ate wetwetwage okubalaba nga bagenda maaso nga bakola ebintu ebirungi ennyo ne kalya yaabwe ng'egiraba etambula mu music industry, ate ne bafunamu obutakkaanya ne bamanager baabwe. Kiyinza obbazza emabega oba oli awo n'okubanga music waabwe atandika okuyuugayuuga. Tujja kwongera omutunuulira tulawo baanafuna management empya kuba muwala mulungi, ayimba bulungi, style gyakuba muwala yagirimu yekka ng'omuwala gw'olaba ow'amaanyi, kuba yajyanga agikuba yalikeko, tetuddangamu kuddamu kuwulira lirizi yonna gye yali akoze paka ne kati. Subscribinga, nyiga akadde, sharinga, commentinga.